kutegeera ku nsonga za federal naye ng'abo batufutubaddeko tebaagala nsi etegeere naye tompanga kitibwa Uganda, a creature of the federal doctrine by John Ken Lukyamuzi. Ate moderator ine musubiza kino ekigenda okulonchingibwa the constitutionality of reason by John Ken. Naye honorable owulira otya bw'otuula eyo nga waliyo kaakano namungi w'omuntu mu parliament bantu 529 kyokka nga abateesa abalungi obabalira ku ngalo kyokka nga nabo bw'oba obafunye yaliwa minisita akalango kaalaze minisita nga n'aba wano mbadde njagala nnyo okumulabako mukulu kabuye kyofa yali tunyumirizaako lwaki atusuubiza enguudo ennungi mu Kampala ng'ate olugendo ewaabwe lujjudde agawompogoma. Amina tuyanzege ampuliza tugenda maaso kutunulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Honorable Ndozakalireko naawe briefly ensonga ya budget eno nkulu nnyo obadde nnyo mu kutaputa ensonga ezigenda maaso abantu ne bazitegeera bulungi. Munnayuganda ali eyo yeebuuza budget eno batugamba ebiseera bisinga nti waliwo economic growth, waliwo transformation, waliwo okukyuka kw'ebyenfuna by'eggwanga, naye nga ali ewaka ku dining ye n'ensawo ye ayinza okuba nga takifiiringa. Eddako bwe baba nga basoma budget twabangayo eka naye nga olunaku balweteekerateekera balinda akaredio n'amanda bagaguze naye kakati budget badde bagisoma abantu nga tebabitegeera bulungi baluzungu lwerungi simayina kumanya. Honorable budget eyisibwa ddala etaaringa n'ekiri mu economy etaaringa n'ebyenfuna by'eggwanga eri Munnayuganda awuliriza ku PAL FM era eyinza kubeera etya mu mbeera yayo n'emugasa. Twogera yes yayisiddwa naye policy makers bawuliriza abagenda oteeka mu nkola bawuliriza eyinza kumugasa etya Munnayuganda ali ku PAL FM. Njoyo nasina tukako nange nsaba negate ku munange munamatoka munange wetibwa Nalukola council bemwebaza nnyo bannamateeka bye bali bangi bannafa abawaba esuulira kono muluno ogumunti Nalukola wabi olwekyo tukwebaza okubeera w'omutindo n'omanyi ekyokukola era n'oyamba buli wamu w'oba osobola ntera okuwulira ng'otaputa y'amateeka abantu n'obaleetera ekitangaala ekyo nga nkitadde wabbali ssebo nga nziramu ekibuuzo kyo n'obwetwaza obungi ennyo. Abo ababadde bagamba nti tugenda mu maaso economically baduula buduuzi wangi baduula buduuzi ne bwabeera pulezidenti waffe Museveni nga yayakyogedde kuba kuduula eggwanga lino Council Nalukola limaze emyaka 15 emabega nga buli lwe basoma budget eyo okuggwa kwayo egwera mu deficit kinyonyole mu Uganda ebeera mu kubanjibwa tuba mu bubanji. For the last 15 years also tetukolangako budget netuukiriza kye promises ku floor of the house buli kiseera to ending up mu supplementary supplementary bills ezisaba abantu w'essente teri ministry matira kyebagiwadde kati osobola okungamba nti oba ogenda mu maaso teri ministry matira allocation egiweereddwa never. Ekyokubiri okuva President Yoweri Kaguta Museveni bwe yakkiriza najja okubeera omukulembeze waffe tweyongera kudda mabega ekyandibadde ng'ekitangaala kyalabikira awo mu biseera bya PAD statute awo mu 1990s okuva mu 1990s up to date tuzze tuslidinga nga tweyongera kugwa wansi na kufeeba kati ogenda maaso kuba kuli luddawa. Njagala okwewuunya ennyo ng'era ndi kuggwe ssebo ku kibuuzo kiwambuuzizza gwe wawongenda kiddamu comparatively and intellectually osobola otya okugamba nti weefuga wejoyinga kye bayita sovereignty nti union jack yakka wansi
nga 9 October 1962 Uganda flag neyambuka nga banks enkulu mu Uganda omusoro mwatereka sente z'omusoro government mwatereka sente z'omusoro majority of those banks are foreign banks siza one kuba kwefuga nabaki essente zetwayo day to day in terms of taxation in terms of taxes azigobololamu amagoba mugwira okuva UCB bwe bagisanyawo ne bagitunda ate kakati baregulating anti twasobya sente z'omusoro tuzibankinga mu Stanbic Orient Bank DTB ekyo kitegeeza gena maaso anti teri abaganye na mukolo anti badde ngamba njagala bakomerera ku musalaba ekyo okukomerera ku musalaba okusookera ddala nti tuli financially misdirected nga amagoba gonna tumanya tusobola babuuza nti Stanbic sente mekaze muwereze bwe repatriation twina right okubabuuza they are profit makers njagala okuleta therefore example esoose mu ddiiro nti economic planning yaffe eri dead and docile. Number 2 katukwate ku budget ya 2023/24 dynamics is a statistics is a 33% of the people are dependent on no given income. Whenever jamba utegede basaba ala mwesente omuntu ezina zayo mwana okusomera basaba ala alete nkuba ebijanjalo bimere kakati moderator in scenario efanana bwetyo lwaki wandidde PDM money oziwoyo amanye kyokola era omusubira nti anaza n'amagoba sente zazizeewo zikozesebwa omuntu omulala mbadde ndowooza ndi PDM wandibadde omudirecting eri omuntu ali above 33% abadde alina kyakola naye nga kitonotono naye nga amanyi ekyokukola n'alyoka atwala sente ezo maaso n'afuna amagoba naye bwoziwa ono obanga azimudonating talina kiri productive kyakola ekyokubi PDM gye beeyagaliramu tibagituukirizangako n'omulundi n'ogumu nti 100 billion shillings baba wabusa mambiro milioni 17 abafunye omukisa ne bafuna 2 lwaki o practicing obulimba nogamba nti bwogenda okukozesa okoleki no nezino mine enchumba deba zitekayo ku parish no not at all teziriyo they are just gambling ekyokubiri bonna bagaggawale gundi amulalani emyoga scenario eyo naye ya bulimba abantu bamakinga away abaleme kwebaka tulo balooze nti ekirungi kijja nenga tisobola kujja kakati katwale ekyokulabirako eky'eggwanga Uganda olwokubatiza a sovereign state kulira mukulu nalukola tuli entitled okwewola mu IMF ne World Bank tusobola okukulaakulana naye njagala okubategeeza nti okwewola kwaffe kwateekebwako dda envumbo kasitwa twasukka 50% of the threshold y'okwewola ekisaawe kati budget ya nabadde ngisuubira ebeere realistic etubuulirire ddala okukonziba bwe kuvudde okukonziba kwaffe bwe kuvudde wa mirundi mingi naye ogumu kugwo twava ku bannaffe ab'ebweru abatuwa sente olw'okuba batuteekako obukwakkulizo sente zino muzikozese bulungi don't divert the money kati ne twagala ogenda mu Bachina abachina bagamba kasito twa interest zaffe zetwagala we don't mind how you use the money naye waje tugudde we wano we twogerera kakati China yali esobola okutuwola nga IMF bwetuwola oba World Bank naye yakoma kubanga twasukka sovereignty line kati okutuwola tumala kuwaayo ekintu ekigenda okubeera mogegiti omusingo for example ekisaawe ky'entebe kyetwawaayo basobole okutuwola $200 million
nga bazituola ku account yaabwe EXM bank eri mu New York tibayitua kusinzira ku account yaabwe mu Beijing yaabwe mu Beijing lwaki omusolo atawana ne day to day taxes totubulira mazima ng'osoma budget n'otubulira obulimba speculation ekyo nga nkitadde wabbali kakati kankwate ku sente zetugenda okukozesa 52.7 trillion shillings 29 we presuppose tizijja kuva mu URA ani akugamba nti mu URA waliyo sente nemwegenda okuvayo y'amakulu wetwogerera nafunye research nabaddeyo ku ninfuna research abagimpadde sijja boogera abana baffe ababeera Entebbe abasulayo nga balinda kago okutegedde kati ennaku zino beebaka bwebasi ku desks international trade okuva ku covid yagenge wala international trade wetujja emisolo nga stamp duties sales tax okutegedde sebo ebiyimirizaawo kakati omusuubuzi nga council Lukola tugambe nga omusuubuzi jakomye okugenda ebweru naddinga naye obw'emirundi 6 omwaka jakomya okutuwa omusolo buli lwagenda era abalina okuwa omusolo guli fresh abagenda ne baddingana ebweru tebakyaliyo bangi bakoma olwa catastrophes ezajjawo nga ziva ku covid-19 n'olwekyo bw'otugamba nti 29 trillion shillings zogenda okusolooza mu URA oba olimba tezijja kulabikako n'20 gayinza okubula n'olwekyo bw'otugamba nti ez'endala ogenda zeewola locally 7 trillion ogenda zifunira mu ba donors endala ezagala kwera nga 2 sikyo ozeewole kuba mu banks bakkeni Lukyamuzi gye beewola commercial banks nange nkoko ennyo omulwendo gye neewola okuziteeka mu nante za mini supermarket yange ne Uganda government gye yeewola tuba tugenda luddawa n'olwekyo katwebuuza lwaki Mr. President wasalawo okuva ku mikwano gyaffe ab'omu Western Hemisphere ogende mu Bachina abakopi bagagga naye nga bakopi bo bali ku sente na interest rates ezigenze waggulu so nga bali bannaffe bazze basobola okutuwola ne batuwa tugambe batuwoze milioni 10 eza dollars batugamba nti ezo muziteeke mu malwaliro naye mujja kutandika ozisasula after 15 years period of grace ya 15 years Omuchina tasobola kuwa period of grace ya 15 years ajja kuwa mitwalo 2 myaka 2 mwaka 10 myaka 3 n'olwekyo ekyo nakyo okirabira ddala nga bulu lamp ebe ezeewo kakati kankwate ku Mr. President byayogedde nga bamaze okusoma budget yagambye nti